Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, good day. How are you, all my people? Nze Nalongo Nalubale. Nga nsinziddwa wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga bassese. Muli mutyeyo bassebo ne bannyabo. Mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo bannange. Mbadde mu lusirika retreat. Yeah. Kikulu nnyo kubeerako mu lusirika. Noyogerezeganya ne mutonzi wo ne bakama bo. And I encourage you at one time, please get some time off. Osiriikiriremuko osooke owulire. The inner you, what does it have to say to the outer you? And then come back afresh. And now I'm alive and fresh. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kubeera balungi bassebo ne bannyabo, mwebale kubeera baana ab'empisa. Maama waatabadde nga ne taata ali eyalabirira maama, mwekuumye nga muli bagonjebwa, kale mbeebaza ku lw'ekyo era buli omu ngenda muwaayo eryenvu limu. Ate nga buli afuna alyako ne munne. Nsuubira tekijja bayisa bubi. Kale olwaleero tugenda kulaba jjajjaffe Kitinda. Kitinda y'ani bannange? There has been a lot of confusion all over about Kitinda. And nengamba no, why not? Kanzije tumwogereko Jajja Kitinda because musajja mukulu. Guno nno musambwa mukulu nnyo mu butonzi era gumanyiddwa nnyo mu nsonga z'okugatta. Era ekigambo kutinda kitegeeza kugatta, okussaawo olutindo, joining separate things. Olutindo is a bridge. Okay? Kale nno okugatta, okugeza ennyanja n'olukalu, okugatta abantu ab'enjawulo, okugatta abantu n'empewo, okugatta abantu n'emikisa gyabwe, okugatta kwonna, kyonna kye kiri buvunaanyizibwa bwa jjajjaffe Kitinda. Atambulira mu ggoonya, atambulira mu nnabbubi. Oyinza okuba weebase n'oloota ggoonya, n'olaba ggoonya zaafuukira ggoonya, bwe zijja ne zingoba, bwe zijja ne zinjiggira, bwe zijja ne zikola zitya, just know muli butoola ne Kitinda. Nabbubi all over, kutambulako, ali ku nnyindo, ali ku maaso, akusibako ennaanu, akola atya. Kitinda wa muzannyo, alina omuzannyo mu bintu bye, bw'aba akola ebintu bye, like tabeera so serious, naye ng'abinyweza. Era abamu kyebava bamuyita lwagoonya, abandi nti lwa nabbubi. Obulidde alina ejjembe ly'ekkulu erya lukoma nantawetwa, era nga bw'aba akubanja olutindo luno lukolebwa mu nkoma, emiti egy'enkoma. Enkoma ezo ziteekebwa ku luzzi. Enkoma muzimanyi ziva mu muti oguyitibwa ekikindukindu. Mwe batema enkoma ezo zimera nnyo mu lusaalu. Abasinga muzimanyi nti zivaako amatabi gano ge tunyeenyaako ku Ash Wednesday, I think so. Ku Ash Wednesday, ensansa, ziva ku kikindukindu. Kiriko eddagala lingi na buli kimu, naye as per now tulabye nti Jjajja Kitinda ye akozesaako lukoma, the stem. Abantu bangi balowooza nti obwa Kitinda bwe bumu era bwe butereevu bwa Kabaka wa Nnema. Ne kino si kituufu bakwano bange. Si kituufu n'akamu. Bano basinga kugattibwa buzaale olw'okuba nti Kabaka Musisi Bukasa yazaala Kabaka wa Nnema era yazaala n'Omulangira Kitinda, ba Luganda. Ng'oyagala okutegeera obulungi enjawulo eri wakati wa Kabaka wa Nnema ne Kabaka Kitinda, kambawe ekyokulabirako. Bwe tuba tuwongerera Kabaka wa Nnema
tumuwongerera omuggo nga gwegodaagoda. Era Kabaka Wannema bw'aba akubanja ateeka emyezigolo n'emyetooloolo mu by'okola. N'obeeraawo nga ekintu ekyalibadde ekyangu all the time olina kwetooloola nnyo okuba nti okituukako. So bwe liba kkubo ye Kabaka Wannema aliteekamu makoona. N'ateekamu lino ekkoona, n'ateekamu lino ekkoona, sharp bends. Yeah. N'ateekamu amakoona. In that, bw'oba oterezezza ensonga ze n'aba mumativu gy'oli akuggyiramu amakoona ago, ekkubo ne libeera straight. Meaning, nti awantu w'obadde osobola okutambulira eddakiika 10 olw'okuba abadde akubanja, obadde weesanga nga buli kiseera otambulirawo essaawa nnamba olw'amakoona gano agayitiridde. So, bw'agakuggyirawo olukubo ne libeera straight, olwo weesanga nga otambulirawo eddakiika 10. Oyo ye Kabaka Wannema. Era bwe tuba tutandika okukola ku nsonga za Kabaka Wannema, tumuwongerera omuggo ogwegodaagoda. Era ne tumusaba atuteeremu obwangu, atusaasire, atuggyiremu kigoye weezinga oyo ali mu nsonga zaffe. Ensonga nga ziteredde, tumuwongerera omuggo nga mutereevu okukakasa nti kati ensonga ziteredde bulungi. Era omuggo ogwo omutereevu nga tugumuwongeredde, ebiseera ebisinga ajja n'atweraga nga n'okutambula atambula oluusi nga talina na muggo. Kabaka Wannema. Abaali bamulabyeko mukakasa kye njogerako. Era effumu lye liba lya mutwe gumu wano mu lukonda wano we waba ekyewese. Bwe lityo bwe libeera. In that, ensonga ze bwe ziba ziteredde, ekyo ekyewese kyokka ky'ogolola n'aba ng'aweddeyo. Kati Kitinda ate ye atambula atya? Kitinda agatta enjuyi bbiri ezeeyawudde. Ku bulamu bw'omuntu kitwale nti Kitinda yateekawo tendons ezigatta ennyingo, eggumba erimu ku ggumba eddala, ezigatta eggumba ery'evviivi ku ggumba ery'ekisambi, ebinywa ebyo. Kati tukitwale nti obwo bwe bwa Kitinda. Bwe liba kkubo nga luguudo, nga mulimu like Rift Valley ekola oluwonko olunene, mulimu omugga nga bw'olaba River Nile wali ejjinja, mulimu ennyanja kati nga bw'olaba eno maama Nalubaale kwe tuli. Kitinda ye ateekawo olutindo ajoininga two different land masses, two different points ezibadde tezisobola kujoiningibwa unless otherwise. Era ye ensonga ze ntindo. Kati there is no way you can tell me logically nga tetuze na mu byaki. Toyinza kuŋŋamba nti omuntu avunaanyizibwa okuggyawo amakoona nti ate era lwe lutindo. Ekkoona liba kkoona n'olutindo luba lutindo. It is possible nti oyinza okusanga ekkoona nga liri ku lutindo. Ebyo tuze tubiraba mu mpewo nga zigombagana. Kitinda ye akola ntindo, agatta okugatta okwa buli level. Era bw'aba abanja, bw'aba akolebwa, ava ku nnyumba mpaka ku kasolya, mawanga ku mawanga. Bw'atyo bw'akola. That's how he does his things. Obulidde. Kale, akakuubagano konna katandikira wano mu buzaale. Katandikira mu buzaale Bukasa nga Kitinda nga ba mukwano nnyo ne Kabaka Wannema. Kati lumu nga bwe mmanyi abavubuka bagenze banywedde omwenge batamidde, kati bano bakoze effujjo ku Kitinda. Effujjo lye bamukolako teryamusanyusa. Era bwe litaamusanyusa, Kitinda yasalawo nti ye talinywa mwenge. Mu kusalawo nti talinywa mwenge n'ekizinga Bukasa yakyabulira. N'asooka agenda n'agobako ekitubulu wano ku lw'entebe.
n'akubawo embuga. Awo we yava n'alyoka agenda ekkoome ku kizinga ddamba ku mwalo gwe bayita Emmaala. Yeri embuga ya Kitinda gye yasembayo kuba. Emmaala gye wali era waliyo n'abantu abagendayo bayita wano Katosi. Ye Katosi oba otuuka mangu, naye ng'abamu balinnyira Ggaba, abalala balinnyira mu Kiyindi, naye nga ezo ze ntambula za Kitinda. Lubaale Kitinda omuzaale. Kabaka wa Nnema olw'okuba yali ayagala nnyo muganda we ono, bwe yamuviira n'agenda, olw'okumusubwa ennyo kyeyava asalawo ekyalo kw'abeera akituume Kitinda, kisobolenga okumujjukiza muganda we ono bwe baalinga ab'omukwano enfanfe. Era ye Kabaka wa Nnema bwe yatuuka okuva e Ssese okudda ku lukalu, yagenda Lusiiti e Busaabala ewa Mutete, ffenna tumanyiyo. Obuzaale bwa Kitinda mutabani wa maama Nanziri, era nga naye embuga ye maama oyo eri ku Bukasa. Nga bwe mbagambye nti Kitinda yatinda n'okukwataganya abantu bonna. Kale okubeera obulungi mu maka gammwe muteekeddwa okuba nga mumanyi Kitinda. Okubeera ng'ekika kitambulira wamu muteekeddwa okuba nga mumanyi Kitinda. Okuwuliziganya obulungi n'abantu Kitinda. Okwogereziganya obulungi n'abantu Kitinda. Ensangi zino abantu baawukanye nnyo era ne bayombagana nnyo era ne batabukatabuka nnyo, ne beekwasa omulongo wa Kabaka n'ensonga endala nnyingi, naye banaye Kitinda ono naye si mmere. Kitinda ng'abanja aleetera omuntu olutwe, n'aleeta obutabanguko mu b'eŋŋanda, okuyombagana, obutakwatagana. Omuntu n'obeera awo ne weesalako buli omu, n'oba nga olina obusungu obwo obutagambika, era nga na buli kyogezaako tekituukirira. Kale ne tubanga omuntu ng'atambulira mu bwa Kitinda aloota nnyo entindo, aloota nnyo ggoonya, abeera nnyo ne Nabbubi. Owulidde? Gye bali abantu nga ye bw'aba n'afuna ddiiru n'ekutuka alaba ng'olutindo lwegasse, bw'aba ng'alinamu akaseera akazibuzibu alaba olutindo lunyeenya, oluusi ng'alutambudde alutuuse wakati, oluusi n'alaba ng'ali ku lutindo banne bonna bakukunkumuse baguddeyo ate wansi wala nnyo, oluusi n'aloota nga alaba olutindo lwa lukoma lumu ng'alina okusalawo ate nga wawanvu, kwegamba ng'alina okufuna balance, okay? Kwegamba nga ebintu bya Kitinda bitambulira nnyo mu ntindo ezo. So gwe bw'oba nga otera okufuna ebirooto bwe bityo, oba nga wali obirooseeko, oba n'otuuka ku mwala nga you have to cross, oluusi waliwo abakugoba, naye nga ku mwala tewali lutindo ate nga tosobola kubuukawo, just know you have issues with Kitinda. Omwetaaga kuteerewo olutindo osomoke osobole okudduka ku ebyo ebikuteganya. Lwa Nabbubi mulongo wa Kitinda era bwe batambula, Kitinda ng'akubanja oba ng'akutambulirako, Nabbubi tava wooli. Ajja n'akukolakolako obungodiira, n'akuzimbazimba ku maaso, n'akutegaatega entuula. Oyinza okuba wakayita awantu, ogenda okuddamu okuyitawo nga yakuteze dda. Owulidde? Olumu aba azannya, olumu aba akubanja. Kale tuteekeddwa okuba nga twetegereza ebintu bino. Kitinda ng'ayagala okutuukako talemererwa kubanga asobola okujjira mu Kanabbubi akasingayo okubeera akatini. Wonna w'oba oli, oba oli mu ofiisi oba ki, gwe kyokola bw'okalaba tokuba. Just talk to him, aba alina kyakugamba. Okay? Kitinda ng'akugiddewo olutindo, osobola muganda wange okubaako by'okunukkiriza naye nga tobituuka. Kitinda ng'abanja alwaza omusujja ogw'olutentezi, alwaza akasumagizi, omuntu n'abeera awo nga dakika 2 asumagira n'ateruka tipu
n'asumagira n'aseruka. Omuntu nga yeekoona nnyo ekigere. Oluusi nga ne wooli sincerely tobadde tosobola kwekoona naye era ne weekoona. Nsonga ya Kitinda. Okutabukatabuka n'abantu ebitategeerekeka Kitinda. Kubeera nga olina by'ogoba naye nga tobituuka, ng'olaba buli kimu okunukkiriza kikunukkirize. Nsonga za Kitinda. Kale Kitinda ono alina obuvunaanyizibwa bunene nnyo mu bulamu bwaffe, okutugatta ne bajjajjaffe, okutugatta n'empisa gyaffe, okutugatta n'obulamu bwaffe obulungi era n'okubeera kwaffe okulungi. Tumuwongerera effumu liba lya nnimi 3. Olumu liwangibwa mu muti, olumu liba lya kyuma lyonna, naye nga liba lya nnimi 3. Lisobola okufuluma nga liri mu bwajjajja Musoke, lisobola okufuluma nga liri mu bwajjajja Kiwanuka, mu bwajjajja Mukasa oba nga liddugavu, kisinziira ku ye bw'akubanja, oba osobola okulifuna nga lyakuwanga mu muti. Owulidde? Awongererwa ekkanzu, ekibbo, ekitala, kubanga ye musajja mutabaazi, musajja mulwanyi wa ntalo mulungi Kitinda, era ye kizibu okufuna omuntu gw'ogamba nti tasobola kumwaŋŋanga. Olugoye lwatera kukozesa nnyo kiragala. Oluusi kiragala ono abaamu n'ekyeru. Atera nnyo okwagala okwesuulira embugo. Alina omuge, alina olutembe n'ebirala bingi ng'era balubaale bwe mubamanyi bwe babeera. Musajja mulungi wa kisa. Lwakuba nti tatera nnyo okwewa bantu. Ate ekiseera kyatuuka bajjajjaffe ne bagenda mu kuwummula. Jjajja Kiwanuka n'aleka jjajja Kitinda mu ntebe. Kati ne kiba nti ng'ebiseera ebisinga Kitinda wajjira abantu bamulaba nga jjajja Kiwanuka, nga kitwalira omuntu omukugu okumanya nti ono nno Kitinda yali mu bwa Kiwanuka. Owulidde? Kale n'abanga era naye obubonero Kiwanuka bw'akozesa ng'abanja, naye yennyini Kitinda amanyi obukozesa okubeera ng'akola ki, ng'atambula mu ntambula ze. Nabagamba ennaku zino si kyangu kwesiba nnyo ku bubonero, okulumiriza omusambwa nti gulina kye gukukola, lwa nsonga nti akuba owakuba awumbirira. Kale n'emisambwa gino buli gumu gumanyi okweyambisa gunne waagwo okubanja. Ensonga lwaki bambi abantu bagattaganya okuba nti Kabaka Wannema nti Tera ye Kitinda, olw'okuba babiri abo bayita nnyo bombi. Era ng'oggyeko ekitubulu wano Entebbe, ne bw'ogenda e Lusiiti era embuga ya jjajja Kitinda gy'eri, era eri awo mwezi eziri awo. Kale kisaanye tusseeyo ebirowoozo era tuteekewo enkolagana wakati waffe ne jjajja Kitinda, bw'atyo nno asobole okututindira ebirungi era atuggyirewo entindo z'ebikyamu ebizze bitutambulirako, atuteerewo olutindo olulungi wakati waffe ne bajjajjaffe, wakati w'ennyanja n'olukalu, wakati w'empewo zonna. Tulina ekizibu eky'okuba nti empewo zirwanagana. Ekyo ndowooza nakyo tujja kufuna obudde tukyogereko. Ne weesanga nga omuntu omu emisambwa gimulwanira, Lubaale amulwanira, Mayembe gamulwanira, Abalongo bamulwanira, n'abeera awo ng'empewo zirina obutakkaanya naddala wakati w'emisambwa ne Lubaale. Jjukira Obulubaale ali ku buzaale, emisambwa giri ku butonzi. Kati omuntu ono abeera wakati w'obuzaale n'obutonzi, obuzaale n'obutonzi, ekika kimuyita, obutonzi bumuyita, ekika kimuyita, obutonzi bumuyita. Emisambwa bwe gigamba nti twagala agende mu lusozi, nga Lubaale agamba twagala agende eka alimu ebijja. Kwegamba ne mubeera awo nga muli mu kusika muguwa. Mwe ng'abantu bange nkimanyi nti ensonga ng'eno esobola obbakaluubiriza okumanya. Naye n'entalo bwe zityo nga muffe ffennyini mu mpewo zaffe zennyini ate nga mwe muli entalo. Ng'empewo zennyini zikulwanira ng'omuntu. Lubaale ayagala otuule ku kika, ate emisambwa gyagala otuule mu lusozi lwagyo. Kati ensonga ng'ezo ate jjajja Kitinda yasobola ozikwasaganya, kubanga ye mutabaganya, yasobola okutuulawo awo n'agamba bannange ntaddewo olutindo mukwatagane bantu mmwe, mubeeko kimu kye mukkaanya. Awo ne balyoka bagamba kale asooke akole obuzaale abumalirize,
ffe tumulinze eno mu butonzi. Awo bw'otyo n'olyoka olaba ekkubo. Ne weewuunya n'ogamba kale emyaka 2 mbadde mu kubonaabona bubonye. Mbutaabutana nzira eno nzira eri simanyi kyakkola. I'm caught up naye ng'entalo ziri just within you. Mu bajjajjaabo nga mwe muli entalo. Nga mwe muli entalo zeefudde amalogo zeefudde bukimu. Okay? Naye nga ziri awo mu bajjajjaabo. So it is so much advisable. Jajja Kitinda n'omukoowoolako. N'omugamba mukama wange nkutegedde era nsanyusa okuwuliza, nsanyusa okumanya. Bulijjo mbadde sikumanyi naye kati nkutegedde. Kale bweza nnyo nnyini ddala. Lwagonya lwa Nabbubi. Tusaba mirembe mukama waffe. Nze obwammwe ddala Maama Kitinda. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.